mulugenda kutya. Kino kye kifaananyi kyasooka otuweebwa. Tulyoke tugende ku referensi y'ebintu bye mbagambye. Kino kye kifaananyi kyasooka otuweebwa. Ne kisindikibwa ba state mafias bonna ne Mayiga mukira bulungi nnyo. Mulabe background. Kye kifaananyi kyasooka otuweebwa mukira bulungi nnyo. Background buli kimu. Floor bwefaanana n'ennyumba bwefaanana. Buli kimu kifaanana. Okusinziira ku background. Ndoza mula bulungi nnyo okusinziira ku background. Kati bwe twafunye abayingira mu bisenge, bwe bamaze okuyingira mu bisenge okunoonyereza. Kino kye tuvuddeyo nakyo. Kino kye tuvuddeyo nakyo. Binembe ku bifaananyi bye tuvuddeyo nabyo. Njagala mwetegereze background eri mu kifaananyi kinsuso balaga mutunuulire n'eno mugira bulungi nnyo. Kansose kiri ekifaananyi ekisoose. Ekisoose mukirabye. Ekifaananyi ekyokubiri. Background mugire bulungi nnyo. Kiri kyembagaye mu kifaananyi ekyasooka. Njagala mbalaga ekyokubiri. Ekyokusatu kyakusatu. Mukira bulungi nnyo. Tugenze. Mulaba eddwaliro lino liri mu nsiko. Liri mu nsiko. Ndowooza mulengera liri mu nsiko. Kati fun enough. Eddwaliro liriko ne watch tower. Watch tower mugiraba eri circle D1. Eno watch tower nga bu watch tower obeera ku makomera. Watch tower yiyo era eri circle okusinziira kuba eri circle yiyo ye watch tower. Tugenda balaga tugenda mpola mpola. Lombulira eddalo giri yeyo. Mugenda kutya. Liri mu nsiko eri yonna teri nnyumba. Liri mu nsiko muliraba. Teri wadde nnyumba eddwaliro liri mu nsiko. Olaba bulungi nnyo. Ne kuliko watch tower kati ng'ovudde ku watch tower. Mugenda kutya. Ng'ovudde ku watch tower. Era watch tower kanziremu. Naye ekisinza okunkwasa ennako. Mbadde nkolanga videos nebaga nti waliwo firimu gye bayitanga No Escape from Sobibo. Firimu yali y'Abagirimaani mwe battira abanazi. Naye embeera eyali mu kitundu ekyo n'engeri gye baali basibyemu obukomero busibekwa ekkomero lya Sobibo exactly kyekiri mu kitundu wano. Kamunyongero balaga. Ekkomero lyo lyetooloddwa oba lisingiddwako electronic fence nga za amasannyalaze okuli ne watch tower. Zamujira watch tower zezo. Nerengera lirina electronic fence oba electric fence zokka zeetoolodde ekkomera. Zeetoolodde eddwale bagamba. Watch tower zamujira bulungi nnyo. Watch tower. Kati zino electrical fences ziriko ezeetoolodde. Tugenda mpola. Njagala balaga mulyoke mukakase. Eyo yembeera okusinziira ku address gye twafunye. Okusinziira mu bbaluwa eri. Ezo fence nga za amasannyalaze. Muzira bulungi nnyo ne watch tower zaazo. Muzira bulungi nnyo. Muzire bulungi nnyo. Tugenda mpola.
mwenna abalaba no escape from Sobibo eyo ye clinic nga bweri fokusinzira ku information gye tujja mu bbaluwa yo clinic nga bweri munagare musajja ate teyatulaze information ogwe mugikiro gwaki bye tujja mu bbaluwa eri betukozesezza kati kino kyekifaananyi ekisembayo mutunuulire background n'ekifaananyi mayiga kyennyini emitimbagano gye baasooka okufuluma ekifaananyi mu confirming ekifaananyi kye baafuluma nti Kabaka ali Namibia ffe ne tubagamba nti yawambibwa era ali mu detention center. Basabo ne bannyabo kati okusinziira ku baana bano abayita mu bisengo okunoonyeza ku bakoze abaagala okumanya latitude y'ekifo kino ne longitude y'ekifo kino kanzi basomere. Latitude z'ekifo kino ziri mu 20 waggulu n'oteekayo ka dot 28 n'ozzaako ka dot n'ozzaako 20 dot n'ozzaako 87 wano n'oteekayo bushirasi bino n'ozzaako s mu bracket minus 20.473 eyo latitude. Bwe tugenda mu longitude eri mu 15.38.53.68 mu bracket nebera 15.648 mu kifo ekyo kyennyini wekiri. Ebisigadde location ne map buli kimu nga bwe kyazze byonna okusinzira kuffe ku bbaluwa gyembaga ffe tubeesinze ku bbaluwa n'address n'amanya ge baatadde buli kimu ne tubiwa abaana baffe abasambaga ne basambagana ne basooka bazuula ekifo kino. Nozambitegedde bulungi nnyo. Kati bwe mmala okutegeera ebintu ebyo bano bennyini aba Buganda ababeera ku TikTok ababeera ku Facebook nga boogera ebigambo bawandiika ebigambo zino tweet zaabwe ate banaga nti abaana bawandiise n'abanoonyereza babijja luddawa ezo tweet za Buganda eyo page eri ku Twitter Mayiga yennyini yakonfirming nti Ssaabasajja Kabaka ali luddawa ali mu ggwanga ya Namibia. Wulira bulungi nnyo. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ali atya? Ssaabasajja Kabaka gyali ayogera okuba obulungi. Nabagamba mu mwezi ogw'okunanga 6 nafulumya ekiwandiiko kya mawulire nayogerako eri abamawulire nti Ssaabasajja ali bweru yali ali Bulaaya eyo agenza okulaba abasawo be nga baagala ababeere kumpi ate noza kati mwamulabye nga aliko Namibia eyo gyali naye abasawo bamulondoola tebaagala dde ku mirimu bagalabe nga ay'omuzaamu okutuusa bw'anaabeera mu mbeera b'abasawo gye balowooza nti asobola okuddamu okukola emirimu gye egya bulijjo. Abantu bangi tebamanyi nti Kabaka alina emirimu mingi. Tetugenda gendamu. Bannyabo ne bassebo mwenna abalangira n'abambejja basaava ne bannaava. Njala mbaviire ku ntono olupapula ne bwino omukusifu mumuwulire bulungi nnyo. Mbadde namuwa n'ebbanga ddene nnyo nga mbabuulira emboozi zino. Amu nga musudde bwe naggamba nga temmanyi. Nze mwannoonya ne mukola buli kimu ekisoboka okunfuna. Era ne mutegeera. Naffe bwe tukola okunoonya Ssaabasajja Kabaka waali nga tulwanyisa state. Ebyafaayo mbazannyidde video ya Ssekabaka gwe baawamba mutabani we n'asalawo Abaganda babanjira ne babateekako ku nninga babanje ne babanja bamukomekereza bamukomezaawo bamusuula mu bizinga by'essese gye bamuweera obutwa n'afa. Ebyafaayo mubimanye. Bannyabo ne bassebo nwanya entalo za Ssaabasajja Kabaka ne Buganda. Abantu abamu ne bankwata obi n'ekyo sikiinaako buzibu okunkwata obi kubanga ffenna tulina emitwe n'egyawulwa entegeera ate si buli muntu kyasobola okulemera ku nsonga olw'ensonga nti abantu abamu banafu mitima
njala bategeeza ekigendera kimutamanyi njagala abantu bwenna abalangira Lambejja Basava ne bannava basajja ba Kabaka abamasaza abamagombolo na buli muntu yenna owulirize video ya leero kubanga togenda kumanya kiddako. Mayiga Consultant n'abaseddekezi banno batuuse ku video eno. Musabire njo Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owokubiri. Lwaki mumusabira? Wassanye Carol Charles Peter Mayiga mu nteekateeka yo ne Mukama oyo Seriti Bahabulwa bawa Ssaabasajja Kabaka obutwa n'enzija n'ennwana n'abasajja bano najja n'abagamba nti alaje yaluma Ssaabasajja Kabaka ne tusirika alaje awona buli muntu yenna alina alaje ne tujjanga tukulukuta okutuusa lwe bamufulumiza nga ne ttiimu gye yalina okugenda ne si gye yagenda nayo bamuteekako ttiimu endala n'engikuba ne missoni yaabwe yaliko ttiimu n'ekomawo Ssaabasajja Kabaka ne bamuwambira mu kkubo ne bamusuula e Namibia. Bannyabo ne bassebo Ssaabasajja Kabaka okusinziira ku bifaananyi by'embalaze nga tukozesa information evudde mu bbaluwa eri ne tubalaga ebifo byonna n'ekifo we kiri eri baliyita eddwaliro bajjanjabirayo bantu abayisise Windows abalalu. Naye olwo yatugamba nti Ssaabasajja Kabaka yalwala ki alaje ne mbagamba nti butwa ne mbagamba nti Ssaabasajja Kabaka bazze bamukubanga eddagala limusiimula obwongo nga kye baagala nti bakimanyi nti Penal Code Act mu Uganda eyasayiningibwa mu 7 ekwatagana ku bantu abakyankalanya obwongo esoma nti omuntu yenna kasita akyankalanya obwongo takikirizibwa kukobeera mu ofisi yonna n'atukula omulimu ebibala nti si bituufu. Bazze bavuga ekigambo kino nga bakivuga mpola naye nga nze nsirise mbakwata mpola. Kati mwali muli awo nga terubusa Nnaabagereka Sylvia Nagginda Luswata najja n'akola program njagala muwulire ebigambo bye yayogera wano wagenda okuva ekinyusi kya video mujja kuva nga buli muyeesansabaga mugenda kuwulira akatambi kano aka Nnaabagereka ng'avuga narrative y'abalwadde b'emitwe. Kyokka ng'ekintu kino nze nkibagamba nti Ssaabasajja Kabaka bapulaniga musiimula bwongo. Wuliriza olwo omukyala bwe yatandika programu eno n'abakyala abalimu bonna nabagamba abakyala abali mu kuvuga programu eno mulimu Sarah Muwonge Nkonge ono enfa ya Muwonge nanyini Kampala Secondary ne Modern tiyamanyikibwa era ne properties z'omwami zonna zaatwalibwa oyo Sarah Muwonge Nkonge. Mulimu omukyala Maria Kiwanuka nga bawo mumanyi Mohan Kiwanuka nanyini kabozi kubiri Oscar Hinders ne company bamukwata akabaddiya kati ali munju tavaayo bali bikanti afudde ne beddize kubanga ekibatta bya bugagga ebadivaiza bomukyalo kati wulira video. I'm honored to stand before you today on behalf of the Kingdom of Buganda under the Ministry of Social Services and the Office of the Nnaabagereka to speak about the importance of Nnaabagereka Mental Health Initiative and awareness campaign in as far as that is concerned. This campaign, originating from the heart of the Office of the Nnaabagereka, holds profound significance for the Kingdom of Buganda. As we launch our inaugural mental health awareness campaign, which is themed Shine a Light, Illuminating Mental Health, we shine a spotlight on mental health issues in Uganda. Therefore, today marks a significant milestone in our journey towards fostering holistic well-being and empowerment within our communities. For me, this cause is deeply personal. Throughout my journey, akagamba akakulu mu video yonna kali to her. It's personal. Kuye kyabuntu okusinzira kuye. Keka njagala mu byonna biri mu video njagala tuli awo kakatundu to her it's deep
personal. Kenjagala kokka kankaze ke mabega dakiika ng'emu. Kokka kenjagala mu video eno. Sina bingi. Fostering holistic well-being and empowerment within our communities. For me, this cause is deeply personal. Throughout my journey, I have witnessed firsthand the profound impact that mental health challenges can have on individuals. Kuyengo omuntu kyabuntu mu lugendo lwatambudde lugendo ki ku baana bo bozadde kuliko omulalu tekuli ani mulalu mu famire yo tekuli kibeera kiti eky'obuntu ku lulwo kyembadde njagala kyokka tusimbudde kandi bavire ku ntono akabinja akakulemberwa Yoseriti Bahaburwa Muhoozi Kanyarugaba Janet Kembabazi Wasanya Charles Peter Mayiga Salonga Mulengejja omukyala Agnes Kagere Sara Nabaloga oba Nabalamba John Katende David Mpanga Wagwansibirwa Kiwalabye Male n'abalala David Wasajja Apoli Omutoro be bali mu nteekateeka ey'okusaanyaawo Ssaabasajja Kabaka n'Obuganda baasooka muwa butwa ne mulwana ne tulwana n'aba ng'agenda okufuna obujjanjabi ng'ekyo tekisobola mujjako kye baakola ne bamwaisolatinga ne bamuteekako amagye ga SFC nga takkirizibwa kutambula nakukola buli kintu kyonna mumpulya bulungi nnyo kati kye baakola ne basalawo batandika omuwa eddagala eri musiimuula okujjukira obanga toli n'omusawo akugamba nti bw'omera eddagala nga toyina kirwadde ky'omiridde ku ddagala eryo likuleetako side effect era omusawo akuga towejjanja nga tomaze kulaba musawo eyo njogera y'omusawo musaga nti avoid self medication olw'ensonga nti bw'ogenda okulaba omusawo akuga nti nkukebedde mu musaayi mulimu ABCD tugenda kuwa ddagala lino era omusaga tosobola kuwa ddagala kuba bw'owa eddagala ku kirwadde kitakuliimu lijja tuuka mu mubiri likole ekintu ekirala liritemu side effect endala kati okusinzira nti Ssaabasajja Kabaka bali bamukuba empiso nga mu eddagala nga sirya kulwanyisa butwa wabula ng'eddagala lirireetedde ku bintu ebisiimula abantu obwongo bakikoledde ebbanga nga bajja mpola bamusiimuula okutuuka we baagala kati akabinja kano ekigendera kyabwe ki mwalabanga videos bakola ku mitimbagano Ssaabasajja Kabaka ennono ye mukuba Ssaabasajja Kabaka mulwadde wa siriimu Ssaabasajja Kabaka anywa nnyo walagi biki zonna ezo story ntujja na tuzikuba ntizite nenwanya entalo si ya Katonda anwanya entalo nenzija nga nwana entalo z'ebintu ebyo mpaka ewamutuusiza olwaleero naye wano wali okulya n'okukombeso wange manya balowooza nti video zino nyangu okukola si kyangu ng'okozesa mutwe guno okulya n'okukombeso wani kuli luddaako kuno wano Wasanya Charles Peter Mayiga ya confirming nti Ssaabasajja Kabaka alaji ya muluma ne confirming nti butwa era reports tuzina medical reports nga ziraga nti butwa ne bajja nga bafumbira eboozi by'empewo Ssaabasajja Kabaka anywa nnyo simanya ina kidney failure simanya eboozi bajja babifumba mu biraba byonna ne zijja ne diffusing ne bivaawo kati nga kye balina okukola balina okufuna permanent solution y'ekintu kino yeeruwa kwe kusuula Ssaabasajja Kabaka eddalu nga bamusiimula obwongo kye balindooza mu bitundu nga kati nkaga ku buli 100 okuba nti bagenda kituukiriza naye tugenda kulwana okusinziira ku kye tumanyi tutaase empologoma ya Buganda bwe kiraba nga kisobose ye video ya Nnabakyala oyo ebigambo bitambula ku social media ba NRM propaganda lisinga baga nti Ssaabasajja Kabaka mbamunoonya muli basiru yatulagadde omusika ate yayinza otadde okumala omwaka mulamba omayina baganza omulabe wange mubeera mabega ne muleka n'akulembera n'akola byayagala basebo ne banje mulimu abantu abanoonyeza ku social media day one nga banoonya kusonkoza Buganda baga nti wa struggle abantu bano baweebwa ssente to diffuse the information which have been passing on social media
nenga sibaddamu mudde ku mitimbagano mutandika okulya story ezifulumye mukati Ssaabasajja Kabaka yatulaga omusika kati ayinza n'okumala omwaka nga tazze mwabanja muli bagwagwa temulina budde temulina buyinza bubanja biki eze tuyita premeditated statement omuntu okuwa story ng'agikulaze naye ng'egenda kuwapeninga maaso oleme kubeera ng'oli confused somehow ya mujjantu kyonnyawo ebibuuzibuuzi nabigaana kubanga bakimanyi kye bakola kati we baagala okutuuka kwe kujja Ssaabasajja Kabaka bamuyiwa Windows abeere ng'ali incompetent nabagamba kye basooka okukola bablockinga bank accounts ze akabijjako ensobi nga bagamba nti his mentally sick tasobola kukola kintu kyonna bank account bazifreezinga naye ngera soke tudde babega wasanya Carol Charles Peter Mayiga yewe ekisanja era nagamba Ssaabasajja Kabaka asiimye amwongedde ekisanja ne baminisita be mu byafaayo mu lulimi olusawo nze siri musawo naye mu byafaayo olulimi olusawo lusoma nti obulwadde bw'omutwe tebutandika mu lunaku lumu mu mwezi gumu mu myezi ebiri abantu abalina akajabangu oba abantu batera okuvaako babeera balina kye tuyita background history of mental illness baba ine byafaayo mu bulamu bwabwe nga balimu akajabangu naye ebbanga limulabidde omutanda wa Buganda Ssaabasajja Kabaka mulemu mutego okubiri ani yalabako ku records medical reports nga zisoma nti alina akajabangu